mutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nalimanyi mukama bakolela banene baba banene nedda mukama kolela mitima mundanga nakolera tomanya akakayimba nkajjukira nnyo kubanga mama w'omwana omuwala ono omulungi mami Alice Nora mukyala batte omubwati ke yayimbye nga naye alaga essanyu olw'omwana we okubeera nga yakoze eki nga yalese omusajja naye nga munnange osiibye otya mukwano ali mu kulaba Delta TV tukole yenze Sharita mazima wanvu ngeno program bagiyita okwanjula n'embaga ngebeerawo bulwa Sunday sawa zibeera 11 mpaka emu ate yanidibwamu remande ku ssaawa 4 mpaka 6 tolina kugisibwa kubanga ne ku YouTube ebeerako olunaku lwe tugenda kutuusako omukologu nga gwa mugagga waffe nga gwa mwana wa mugagga waffe embaga y'abazadde nagikwata kimanyi nti nakwata embaga y'omwami Njovu ne mukyala we Alice nagikwata nga nkyali eri ojjukirayo kakati ate neyo y'omwana waabwe nayo nengikwata okitegedde kakati n'ey'abazzukulu nayo njagikwata mukama kasitati w'obulamu naye nga munaye nkugamba nti abagagga bafaabo omwana waabwe yafumbiddwa n'olwekyo essanyu linna lyamu ekiwagonja okitegeera nannyini Njovu Junior School mukulu batte Njovu Gerard muwala we Gloria Nabbale ye yamuleetedde omusajja nga baasoma bonna high school sweetheart yagamba Sharita nasoma naye omusajja wange era ddala n'omwami naye nakikonfaminga omwami ye Mr. Nkajja Cornelius nono munenga sinakutuusaayo nkugamba nti bannaffe aba Njovu Junior School Nasir Amala be bateekamu essente era omukolo gwe tugenda okukulaga gwe mukolo gwennyini ogw'omuwala w'omugagga yennyini okitegeera omukolo gwasitudde abagagga b'omu Nasana ne Uganda yonna baminisita bamemba ba paalamenti aba Buganda ba reverand ba bishop bonna babadde ku mukolo ogwo tebasobola butabeera ku mukolo gwa mwami Njovu ne mukyala we nga baddiza nnyo ekkanisa nga baagala Obuganda nga bayambye abantu nga bakulaakulanyiza Nasana omanyi nti be bannannyini Nasana Business Center be bannannyini Njovu Estate be bannannyini Nasana Njovu Junior School eno gye nsiba nkugambe Nasana Mala nga ne fees basalako kale no munaereka nkutuuseko omukolo gwo wabula nga sinagukutuusako naffe aba Sharitas gye tuli era nga tukyagenda maaso okusomesa abaana ebyenviiri tulinadde ne boarding tubafunira emirimu tubatikkira tubawa certificate tuli fully registered jangu mukwano ofune fomu yaffe eya 5 wali eri ku Nkuruma Road Wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex. Ladies and gentlemen katugende ffenna Nasana nenga Sharitas by the world nze enyambaza Gomesi ne face be bagikozeeko ate nga naawe omugolo osobola okujja tukolako. Congratulations Gloria akutuuseko omukolo guno olabe kye bayita sente mwami Nkajja nga yatutte ebirabo
taata ulamuse abaana tusanyuse nnyo balaba naffe okubasanga bakulu eradde nnyo bakulu bulungi bakulu musibe mutaniro bakulu omwana omulenzi wayina omukisa wokka okulaba ku nakabutuzi nenakabutuzi n'alaba omulenzi yasiima muwala we ye mukulu ffe tuzze nga bwogambye nti obudde kintu kikulu nnyo ate ng'ensonga gyetusaba yakuzaalibwa mu nnyumba muno lwa muwala wo Gloria Nabbaale era nga yasiimagana ne muto wange etuzze naye era bwe tuyingiza mu kasolya muno. Batata, bamama, abooluganda, bannyinaze, ono ye mwami waffe, ye mwami wange ku lwa muwala wange Nabbaale Gloria. Tusanyuse okubalaba basenga. Naffe okubasanga basenga. Tusanyuse okubalaba bannyabo. Eradde nnyo senga bulungi senga osibita nno senga wekomerewo obudde tetulina yesoma n'akubuka kubala bitabu sizino exercise book nti 3296 era money cash kubanga ojja kuliwa omubala gw'abenju gukwatagana nnyo n'ebyensimbi ye mwana omuzaale owa muto wange Gerard Batte abangi gwe bamanyi nga njovu njovu estate developers era ndi kumpi nga Busungu awangalira ku mutalagulu wa Kisu muzzukulu wa Ssaalongo Sekandi Wilsoni Musisi Erubumba Musingo. Sisobola kuwema nti fukamira kwasa taata kubanga ekkowa eryo okusinziira ku mawulire senga ebigezo bye yatubbirako yatugamba nti gye mujja musajja mukkiriza atya Katonda ekigambo kya Katonda ekyokwatagana n'okusaba kyekisoose kyekyo. olaba abantu bakubenga olina kyokoze eyo bakasa mpiya era saagala kwekwekerera obwo mulimu sente badde tugamba amazima gali bafuula ab'eddene omwo mulimu sente. Ekkowa eryokusatu egenda kubeera mbutiti naye tesobodde kuyingira nayo wano mbutiti ekola obutiti oli mu buufu bw'oteekamu ekintu kititiwala okusabira omukisa nkajja okusabira omukisa tambulireko naye okusinga nga wondeezedde enjatule nebbayiro naye bikyagala bitambulira wamu era nange nja okukwasa tambulire omuguufu okubanga zibitambulira omukulu olwagambye nti olwamaanyi lwaki ebyo byekwasa nnyo bayibuli eyo yengabo yange era nga nange kyenjagala okusinga tutambule ne Yesu
sinekirala kubanga Yesu ajja kuwa emikisa, ajja kuwa obulamu, ajja kuwa okutegeera, ajja kuwa buli nsonga zonna ebyobulamu zikwasa. Nakusabira omukisa tambulireko olubeerera wamu ne muwala wange mukole okusinga nange era omugaso mubiseera era abakuvunaanyizibwa olubeerera amina. obalaba abo bonna jjajjaawo ojja mulaba azaala abasajja era saagala otugeyo nti bataata nga bafaanana kitaabwe bandifaananye muliraano yabazaala ojja mulaba jjajjaawo azaala abasajja basibukira ddala lubumba kati naawe okwata ekiddo taata tuulamu tata sekimbi kwata ekiddo zolina zikwasa omukulu naye zalina zikwasa nti nga bwakuzadde kati tussa omukago ekigweno gwe mwana asookerwako gwotutte omwana omuwala okujja kati gwosookerwako konera eriyo nga sikulaba ebintu wano bitabuze ekirungi gwosooka wano okwera olujja kubanga emirimu gya wano miyitirivu naawe ogirabo gyotuleetedde wano kati ne banno bajjanga kujja kolole nga tetukulaba wano ekirungi gwosooka ekizibu gwosooka ekyessanyu gwosooka ekikankanya gwosooka kubanga wano wamu essebo kyovola mugenda kuwanyisigana naffe ebife ewamu akasimu gyagenda omutwagikwata bulungi mutugiregireko eno mutusindike sindikemu ekintu nga kiginga ekigali bwe gutyo bwe twayita okutaba oluganda muwanyisiganye okuzirye senga akuwe olwendo lw'amazzi maama twaliwafenga kwasamula kakajira muwanyisiganye bwegakwemereramu bwogeyiira nga tumanya nti omuvubuka ono ebintu ebitajja kwamwetenyerere lwendo ganywa nga togeyiridde mu ngeri ya kikugu nnyo awo yo ngeri gye yakubuka diguli gyayina ya community psychology musajja mugezi nyo tasobola kugeyiira Mchangamazeyo. omwana omuwala tawasika kyenavudde mbateeka ekamwokya wendigende teeka kasana kale njagala ennyonyogeze ogikwase oyo abakulembedde tulako mukulu tweyansiza nyo tweyanseege ekyamazima twakitegeddeko nti tujja mu bakulu ate nga ffe tuli bamukomba mudaali era twagala nnyo omujulizi kizito omuto yensonga lwaki enkokola zitunudde mu maaso okuva ku mulembe gwa Ssemakookiro ekikookiro kisimbiri bisiro kamanye kasendege jembe mubango mwanga basamulekere na buno omulembe omutebi sajja omuganda bwe yakulembezanga ekita ekigula lugi
Kaana kababira kesimba nti mujolo alina mu nsonga. Twabaza abagenyi baffe abatatuyiye naye ne bajja olwo betwalira tebajja ate omwami agenda Masaka walala bano bazze Mukama twagala okubaza olwajja ne Masisi twagala okubaza olw'enkuba okuba nga tetataganyiza omukolo gwonna tukutadde emikolo gyo ogulumamye tutambule bulungi mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Naffe okubasanga bannyabo. Abakyala tebamatira bakyala bannaabwe tokiwaako. Kankaweeko omuwala oba omusawo omukulu ababuze. Manyi gano amaka mateeketeeke bakanso tubawa ejaabwe egy'okuwoza ensonga abasawo ne tubawa ejaabwe. Mwana wange musawo bwangu ki na buzibu ki bw'osanze mu muteeso gy'ayita emaali? Taata nkebedde abagenyi baffe naye sibasanzeemu buzibu yadde. Ekyo mukikubira engalo ez'amaanyi bazzukulu ba Nankere. Wabula ebintu byonna kasita biyingiramu wabula bati sabula. Nsanzeemu omu alina ekirwadde ky'omutima era ng'omutima gwe gukuba Gloria. Wow, you can imagine. Okyalaba okwanjula n'embaga